أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم eno erosoni yaffe eyokubiri mu YIGA okusoma YASARNA abasinga abadde bagikuza abamu bajja kwene mu inbox nibabeera nga bambuuza seeka lesoni najja bagamba of course tujja kuba emisomo tugitandikayo naye tubadde nebitukwatamu so mujja kubanga tusonyiwa mu mbeera bwetyo naye nga kweno channel yaffe empya eri enkadde tuyinza okumala ebbanga tetugikozesa okutuusa ebizibu ebimu nga bimaze okuba nga bigonjoolwa ne kweno channel yaffe that is Mukisa Hussein official oba Sheikh Hussein Mukisa official tugenda kubanga tugenda maaso n'emisomo gyaffe egya YASARNA buli omu gyabadde akola ki alindiridde so leero bwetwasemberayo okubanga tusoma twali tumaze okubanga tusoma alif tusoma ba tusoma ta tusoma tha tusoma jim tusoma ha tusoma ne kha twali tutambuliddeko ddala mu lesoni eyo eyasooka oba abagifunye mu zino ennaku era nammwe ezenyukuta ezo kansubire nti zanywedde owulira nti zinanywera ddayo mu homework oddemu practicing oyo homework bakawulira nga zikoze ki zinywedde singa okola homework eno laba nga buli kimu wakituuse kitegeeza oba ready okugenda ku lesoni ekola ki eddako oba kale ng'olinamu ensobi nga 2 oba 3 osobola okugenda maaso ku lesoni eddako naye owulira nga kumpi ekitundu kyonna obadde okola nsobi then oba olina okuba nga okola ki ng'oddamu lesoni yaffe eyokubiri nebeera nga egenda kuba nga etandika n'ennyukuta zino wammanga ng'ennyukuta esooka ye daal 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 okumanya ennyukuta tekyandibadde kikulu just ekikulu gy'eddoboozi buli wejjukira erinnya ly'ennyukuta n'eddoboozi oba okola ki oba olifuna ensonga ki stressinga nnyo okubanga erinnya ly'ennyukuta olifuna seno ennyukuta bagiyita daal empandiika yaayo abagala okubanga tusoma nga tupracticinga n'empandiika okuba akalayini then otandika okubanga okuba kakavu wansi then n'oleega tuddemu obanga akuba akalayini akaserengeta wansi bw'otyo n'oserengeta then n'otandika okuba kakaavu nga bw'oleega bw'otyo eri ennyukuta yaffe daali daali yekola nga ddi y'olulimi oluzungu nga gy'okozesa yennyini eyo ddi gy'okozesa mu kigambo nga dadi nange dadi yaze dadi eyo ddi ye daali yaffe oba daani oba daniel so eno ennyukuta yo tetuyinza kuba nga tukifunamu obuzibu bwonna so tugende ku nnyukuta eyokubiri nga ye zaal 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 eno yo nkalubamuko naye kuba mu Luganda terimu nnyukuta mu Luganda tetugirina naye ate mu Luzungu ekozesebwa nga bw'ogamba ekigambo that thing eyo ye zaali yaffe eno osobola owulira oyagala okuba nga ogyetula naye bwegisinkanye olwala n'okulaba nga ojjukira ekigambo that eky'Oluzungu osobola okuba nga ogyatula bulungi tetugitabika n'eri yabadde something eyo ekirimi ekyo ye eyo gye twatunulako mu ssomo eryasoose abatannaba kuba nga baginyweza tujja kuba nga tudde mu ssomo eryo tubasaasidde naye kati eno yo zaal za ojja gisanga mu kigambo nga zaalika dhalika alkitabu la raiba fi mu Qur'ani tujja kuba tutunula ebigambo ebyenjawulo ebirimu ennyukuta eyo empandiika yayo era yemu n'eddaali kuba kalayini akaserengeta nako kuba kaavuleega saaka akatonyeze kuba kalayini akaserengeta tandika okuba kakaavu ng'odda wansi leega saaka akatonyeze waggulu eyo ye dhaali yaffe ennyukuta zitwakatunulako tutunudde ku daal tutunula ne ku zaal so ennyukuta kikati eddako tudda ku nnyukuta eyitibwa ra
Ra ekolanga R y'olulimi oluzungu nga bw'ogamba run. Read. Mu Luganda tugirina mu mpandiika ne tugirina mu nsoma, simanyi lwaki. Kuba mu njatu mu alphabet z'Oluganda tugirina datalala, datala, ranna. Datala, ranna. Ra mweri. Naye nga mu mpandiika olengera nga wandiise ekigambo emmere naye nga akiwandiise na R. R neebanga eyogerwanga ero. Ate okwawukanako n'omunyankole ye nga ate ennyukuta agiggirayo ddala nti mba, ra. Omuganda kyayita mbalala. Naye ng'ekyo si kikulu, ekikulu kubanga tutegeera enjatula y'ennyukuta eno nti buli olengera ennyukuta eyo ekirina okugira mu bwongo ra. R y'olulimi oluzungu, si y'olulimi Oluganda nti la. Ra y'olulimi oluzungu. Ennyukuta ey'okuna gye tugenda okutunulako, tutunudde ku mpandiika y'ennyukuta eno naye nga zonna zifaanagana. Okuba bukubika kaavu bwe katyo, ogezaako okuba nga akuba kasi naye nga kaleeze nnyo bwe katyo. Eno za. So yorra teriiko katonyeze waggulu awo. Yorra teriiko katonyeze waggulu awo, naye za yo ekalina ennyukuta yaffe gye tugenda okutunulako nga tumaze ra. Era nayo kubeera nga akuba kasi deegadda wansi saako akatonyeze waggulu. Ennyukuta yaffe za. Ogisanga mu kigambo nga ki? Osobola okisanga mu kigambo nga Zainabu. Munansonyi empandiika ng'enza obutabeera nnyo ku kiraasi. Empandiika ng'enza obutabeera nnyo ku kiraasi naye nga tujja situgezaho okuba nga tujja ekigambo za, yi, na, bu. Yaa'o, nuuni, baa'o. Nti za. Akatonyeze kaffe waliwo akatonyeze. Zainabu. Eno ennyukuta eno eri wano eno ebaza. Kati tunayiga kubanga tuzitegeera zonna naye yebaza bwe tugikozesa. So za nga bw'ogiwera mu kigambo Zainabu ye zeedi yaffe eyo. Kugamba mu luzungu ye zeedi y'olulimi oluzungu. Zeedi y'olulimi oluzungu ffe tugiyita za. So tuddemu tu revising ennyukuta ze twakatunulako. Tutunudde ku daal, netunula ku dhaal, netunula ku ra, netunula ku za. Tugenda just kwongerayo ennyukuta bbiri zokka. Ng'ezo esooka ye siin. Somere wamu siin. Ogwokusatu siin. Ogwokuna siin. Ogusembayo siin. Ennyukuta yaffe eyo. Empandiika yaayo obanga akuba buyu, okuba buyu bubiri. Yu akasooka kuba kayu akokubiri, then leeta yu ennene. Yankubadde yu esembayo ino yiba yeewunzise, eba ebeesera nti mbanga ebaamu ka italic. Naye nga kali ku mukono gwa kkono. Tuddemu kuba kayu akasooka nga keewunzise, ne kayu akokubiri nga keewunzise, then leeta yu esembayo nga nayo yeewunzise. Eyo ye siini yaffe. Siini eyo ekolanga ki? Siini ekolanga esi y'olulimi oluzungu. So buli owulira siin twategeeza esi ey'olulimi oluzungu. Nga bw'ogamba ki? Nga bw'ogyatula mu linnya Ssemakula, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Eyo sa esi ye siini y'olulimi Oluwarabu. Buli bw'olengera ennyukuta eyo kitegeeza kirina okukujjira mu bwongo ye esi. Buli ogirengera nga ojjukira esi ng'ogyatula. Siin ye esi. Ennyukuta yaffe esembayo ye shin. Tuddemu shin. Eri ebadde siin, kati eno
shin, 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 shin. Aha, enyukuta eno empandiika yo nayo eringa ya sini, tinayo okuba buyi bubiri nga bwewunziseemu n'okuba neyo ekinene. Then nomala ku buno buyu n'obusaako obutonyeze busatu. N'endala era kuba buyu bubiri, then wano sawo buyu busatu. Butonyeze busatu. Tonyeze bwaffe bujja kuba bwe butyo. Tonyeze bwaffe obusatu. So eyiba shini. Ebeera shini yaffe bwetyo. So shini ekolanga ki? Shini ekolanga SH y'olulimi oluzungu. Mu Luganda sikiwa nti tugiyina. Naye nga mu luzungu mweri. Nga bw'ogamba shall, should, shan't. Oba olengera. Shall we? Eyo sha. Ayina Omuganda agiyina bakuba asirisa munne. Gwe. Eyo oba oli nga akubye akaana amazuuka kuba kati kakaaba. Maama akubye akaana kali mu kaaba nakagamba gwe. Eyo eddoboozi eryo ly'eddoboozi lyennyini lyetukozesa mu kuba nga twatula ennyukuta yaffe eno shini ey'olulimi oluwarabu. Ti shin, shin, shin. So ennyukuta zaffe ez'olunaku olwaleero ziweddeyo, tetulina nnyukuta ndala esigaddeyo. Okuggyako kye tusigaza kyokka kiri kintu kimu, omwaka waffe. N'okuba tugenda sooka ennyukuta zonna tuziddemu tuzirevisinge. Sooka turevisinge zitunuddeko olwaleero. Olwaleero tunudde ku dal, tunula ku zal, tunula ku ra, tunula ku za, tunula ku sin, tunula ku shin. Ate nga zonna awamu ya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin. Z'ennyukuta zaffe zetunuddeko olunaku olwaleero. So tugenda kati ku omwaka. Omwaka waffe agenda kuba ki? Omwaka waffe lugenda kuba olupapula luno lwonna. Olupapula lwaffe luno lwonna tugenda kuba nga tulukola. Lwonna tugenda kuba nga tulusoma. Kuva waggulu okudda wansi okakasa nti ennyukuta atirisi ezo zinywedde. Ennyukuta ezikoze kitya? Zinywedde. Tutandike. Awatali kumala budde tubeere nga tutandika. Twagamba tuwanga tusoma wano eno kati revision yono making sure nti gwe ansooka okusoma. Gezaako okulaba nti gwe ansooka okusoma. Bw'obanga tosobodde kale soma nange wano eno. Newe kituuka ku homework ye making sure nti gwe ansooka okusoma. Ye last resort kyekisembayo. Webanga tonnabitegeera obulina okuddamu essomo eryo okukakasa nti linywera. Abasinga baagala kubanga basoma speed. Ennyukuta n'azisomamu mulundi gumu n'agamba nti zinywedde. N'agamba kati ezo nzimanyi ennyukuta nzimanyi naye tekiri kuzimanya. Osinga n'abamikwano gyo mingi ng'asoma Quran naye ng'asoma ananaagira naye nga ennyukuta ezo z'asoma ananaagira yazisoma myaka 8 emabega. Naye lwaki paka kati tannatereeza nsoma ya Quran? Lwa nsonga ennyukuta tezanywera. Ennyukuta azimanyi. Bw'omugamba nti eno ki ajja kugamba shini. Omugamba ennyukuta kibba ne bw'agezaako okuzigattagatta asoma nsobi. Lwaki ennyukuta tezanywera mu butuufu bwa kunywera. So tulwane tulabe ng'ennyukuta zino tuzinyweza. Bw'olaba nga tuddingana ebintu tokoowa. Tubeere nga tutambulira wamu. Tubeere nga tutambulira wamu, Katonda ajja kubanga naffe atukwatirako. So tutandike. Alif,
alif ba ba alif ba alif alif ba ba ta alif ta ta ba ba ta ta ثا ثا با ثا تا ثا ألف ثا با تا ثا تا ألف ثا جيم جيم ألف جيم تا جيم ثا جيم با جيم ها ها جيم ها ثا ها جيم ها خا خا ها ها جيم خا خا ها ها جيم تا ألف ثا خا دال ها دال دال ها دال جيم دال ذال ذال دال ذال با enyukuta zino okuzinyweza okuba nga tusomeramu bwe tuti sooka omakinga sure nti ziri ennyukuta zo nga zo zikutte era oziddinganya emirundi egiwera. So waneeno we tutuukira waneeno tuba tuli mukakasa nti ennyukuta zikoze zitya tizinywedde. So making sure nti wali eri osose n'oziyitamu zo nga zo emirundi nga 10 nga tonajja ku video. Tuwe tumaze okusoma wali eri n'osooka n'ozirevising emirundi nga 10 n'olyoka ojja kano ka section akasembayo. ذا خا ذا را دال را را ذا را دال را خا ذال را ألف با تا ثا جيم ها خا دال ذال را zeze nyukuta zaffe zonna ze twakatunulako awamu n'akwada olwezimu ze zitatunuddeko nga siini ne za ne shiini ezo mu homework waffe tezibaddeemu naye nga zijja beera mu homework waffe ajja okuddako olunaku olw'enkya. So tewali okweraliikirira konna nga mbagambye nti nno kano ka section akasembayo kali akasooka okuyiga ennyukuta ke kasooka. So bw'omala okasoma pause nga video oba sooka ove ku YouTube ddayo sooka practicing ezo ennyukuta ate sinaba ozongeddemu mirundi nga 10 oba 15 oba 20 zonna okakasa nti ozinywezeza then okomeo kano ka section akookubiri okulaba zinywedde nga tusomerawo mugamba kituufu 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 kituufu. Just kano ka section ke tuba tunuddeko olunaku olwaleero ezo ennyukuta ziba tunuddeko olunaku olwaleero zosooka n'opracticingamu. Ziri alifu be tekyetaagisa wano mu kurevisinga ziba zikola ki ziba zinywera. Mwebale kubanga mutambula wamu naffe bonna abasubscribe nze tujja kubanga tubeebaza buli video tunanga tutaddeyo ojja kubanga ofuna amawulire nti no tutaddeyo lesson obeere ng'osobola okuba ng'ojja
osome wona ofunira obudde n'abo basindikira ku bannammwe kyemukola kyamaanyi tusabe Katonda nammwe abeerenga abawa ekyasiza okuba ekirungi n'abaganyulwa nga of course emisomo gikunyumira osobola okuwandiika n'ogamba nange seeka tuyanze nnyo tuganyuddwamu ne mutusabira ku ddwa kyonna kye muba musomodde ate era tetwerabira kubanga mikwano gyaffe tugisharingirako egitamanyi ddiini ekitandika okumanya kisoma YASARNA gisindikirako nayo gibeere nga kikola ki nga giganyulwamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Therefore, please also watch out for the next episode.